nyongera okubuuzaako yonna gy'osinzira okutulaba nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ne mu kaseera kano omukulu Sewa Sewa muguddeko wano nze tuwayewayeemuko Sebo ali ku kasoda kali akalagirwa kabya yakavaako dda ye yakanywa ddi tekanywangako papa nze omanyi mukwano gwange saha yagamba abavubuka mwewale nnyo ebiragalalagala mwewale nnyo ebitamiiza kale nakikwata nnyo era munaye nsiba kasoda ng'ogogola mimiro sina mutawaana Sebo nkwaniriza taata Sebo nange neesimye nnyo okubeerako ku channel yaffe bananga abatulaba muri mutya sanyisa okubalaba sanyisa okubeerako wano nate Sebo kakati emyezi gikunukiriza mwena tegisuse gisuse gikunukiriza emyezi ena ng'ovudde mu big talent Sebo kakasa nti n'olwo byotuuseeko obuulira Sebo bwe mba nkuwayiriza era onambuulira nti ompayiriza bukyanga nvaayo sirina kye nali ntuuseeko of course emboozi yali nnyingi abantu ne boogera ebigambo bingi ono n'ayogera kiri ono ayogera kiri Sewa Sewa kavudde mu big talent oyo mumusibule temunamu mujja kuddamu kumulaba yadde okumuwulira ne bwe munagenda ku paka last temujja temuli musanga yadda mu kyalo ng'alima ebigambo ne biba bingi okona okulabula nga bakuwa nti kugenda kubeerawo amangu ddala so abantu bagamba nti awaaye omusajja akoze move nungi agende naye takulire naye akola ebibye naye abeere ng'omusajja astandinge so okugera kwali kungi mbadde nsaba tukubire mu ttooki mu myezi gina gikunukiriza ena ng'ovudde mu big talent baganda bange abandaba njagala okubeebaza okusookera ddala okumpa obuvumu n'obwesige ne munsupportinga ku ekyo kye nakola kye nalowooza ng'ekyomu ate ne kifuuka eky'abantu ffenna kubanga abantu bangi bajjanga mu inbox yange ne bagamba okoze bulungi awo ofuse omusajja naawe genda weetakulire genda onoonye nenfuna courage entuufu nze kennyini nenfuna embavu nensimbula okugenda ekisooka tusobodde okubaako ebitonotono byetu achievinga mu bbanga ettono lino tugezezaako okulaga abantu nti twava mu big talent kati tuli mu Gomba boy music ne achievement esookera ddala ekyokubiri okuva mu mwezi gwa January tubadde ne shows eziri consistent nga tuzikola wano mu Kampala ne up country mbadde ntambula nnyo ne mwami Mukaya mutegesi wa bivolo yantekamu obwesige era simukoledde bubi tubadde tutambula nnyo nga tutambula Gomba boy music ne Mukaya events mu up country so ekyo nno ndowooza ya achievement ndala n'ekirala naye nkenyini ng'omuntu nyongedde okutegeera nti bw'obanga gwe weetakulira akanokayingiza nga kako ate kiba kyanjawulo nga bakubegerako bubezi era nze njagala kubabulira baganda bange abandaba ndi mumativu n'embeera yonna gye ndimu n'embeera eriwo muna ennaku zino nze neebegerako so happy and so contented okusiima kugenda eri abanjigiriza of course nja kwebaza big talent yonna ne mwami Eddy Kenzo okunzikiriza kuba Eddy Kenzo yanzikiriza mu lwatu nangamba no you can go naawe obeeko nekyotandika so nja kumwebaza okunzikiriza mu lwatu nange ngende ntakulire famire yange n'olunyiriri lwange oba oliawo so achievements so far ezo tubadde ne shows eziwera Gomba boy music egende surfacing mu bantu era oli bwowera Gomba boy music amanya nti be bali abava mu digital abakimanyi kati munaye aba achievement y'amaanyi ekirala abantu batwesize n'ebifo byabwe enjawulo waliwo ekifo wembeera buli lwakusatu mukama waakyo yanneesiga nangamba nti mwami Sewa okusinziira ku bumanyirivu bwo n'ebintu byokola tukusaba obeerenga wano buli lwakusatu nambirawo eyo nayo sa achievement so ko bagita Moonlight Hotel Moonlight Montel and Bar wano ku Salama Road yanneesiga nangamba nti buli lwakusatu beera awo obeere ngo entertaining abantu bange obeere ngo meetingirawo mikwano gyo ate nekiba kyanjawulo nti n'abayimbi mikwano gyo ne babeera nga bajja okukuwerekerako buli lwakusatu kubanga abantu abamu
nti oyisobola okuva ewantu ate ne bakukyawa bukyayi bakukyawira ddala ne okulaba nga atakyalina nsonga yonna gy'obagamba okitegeera abantu balabyeko bangi nga bavudde awo ne bagenda ewala ne babakyawa nenze ebiseera ebisinga mwami Baby Rich ampita wano kwemuge Rich and Foods nenyimbira abantu ekyo nno kiba kyanjawulo ekyo kitegeeza baali bakirindirira dda yes okay yes sebo ng'ogyeko abayimbi mikwano gyo yes sebo abantu bano aba bulijjo bakwaniriza batya bakitutte batya ng'ogyeko n'abo n'abali mikwano gyo mu Big Talent mwennyini enkolagana yo nabo etambulite yasigala nga bwe yali ng'okyali mu Big Talent oba yakyuka tebakyagala kumanya enkolagana yange n'abamu mu Big Talent yakyuka nga bw'omanyi nti omuntu bw'ava awantu wabeerawo abanyolwa ku mutima omanyi onansonyiwa nze ndi musajja njogera kaati mbeeramu abamu ng'obalaba osika basike abalala nga bali welcoming of course waliwo abavubuka abanga abato benze training am Big Talent for so long bo bali so welcoming era ne ku show yange ba welcoming ne bajja mwami Kenzo yennyini lwakuba tetutera nnyo ku meetinga naye talina nnyo tabu naye abali awo abalala be balina tabu they feel obalaba nga emitima gyabwe giri cold naye nze nga bwe mmanyi nti Katonda yatusinga okumanya mu buli nsonga si balinaako mutawaana I continue moving bano n'abantu betuyimbira bano bombozezaako bano abantu baffe ababulijjo abawagizi baffe munange bo tebalina tabu era basanyuka nnyo kubanga baali tebaagala Big Talent bali bagala Sewa Sewa n'ennyimba z'abayimbira nze Katonda yannyambako ekintu kimu naawe kennyini onanjulira ne waba ogenze eggulu n'ogaa nti Sewa Sewa oli tasooka kubuuza nti yayimba ki wabula agamba oyo mumanyi ekyo kyokka ndowooza ffe twafuna ku mannya gali agasooka kubanga muna amanya g'abasooka gaali mazibu ngaoli tasooka kubuuza nti mwami Sekamate yayimbye ki asawulire Sekamate nti ogamba ono Grace kakati munaye ndi musanyufu nnyo n'abantu bano baganda bange abawagizi bange because bampadde welcome nungi bampadde emirimu kyenjagala okutegeeza era nensobola okubanga nsobodde okusurvivinga musically n'okusurvivinga ewaka nga bwobimanyi embeera y'ensi bwetambula yesebo atukkiriza nti okusomozebwa kubaawo nno ng'ovudde ewantu okubadde nti osobola kubanga ofuna ebirungi naye n'okusomozebwa kubaawo tulaba abayimbi bangi abadde mu record label anti omuyimbi n'abeera ng'ashininga ng'ali mu record label naye kasita avayo nemutagalatagalamu kaawo era bwekutaba kuwanga nnyo asobola okuyita awo okusomozebwa kikugamba nti okufunye mu myezi gino gikunukkiriza mwena okusomozebwa okusinga nkufunye mu media abantu betwakolagananga nabo abamu nga nkyali eri tebajja bulungi olaba nga obasika oli ne bwaba akuyambye najja kyoba oyagala kukolera omanyi ffe byaffe byakwata luyimba n'oluteekayo ne balukubira oba n'osaba n'ensamugana mayanja nkubira ku TV akayimba kano n'olaba nga abamu betwakolagananga nabo eri direct osika basike balinga abagamba ate bwe nakolera babayisaamu akasimu sinza kulimba ekyo sinza kukiwako obujulizi naye olabanga olabyengamu okitegeera olabanga osika basike nti abakwanguyizanga luli katulaba nti beesikaasika babeeranga abagamba nti kakati bwe tunakolera ate kati ono anaawulira atya nga baweeyinga kubanga of course ne bampologoma nnene eno etandise kwetakulira kugamba obalabanga naye nga olina obuzibu ne Kenzo temulinaako buzibu yadde kati bwa temulinaako obuzibu ate kakati omuntu gumali mukolanga naye luli ate lwaki yaba alabawo obuzibu wakati awo okukuba music wo anti munnange kankubuulira abantu b'ensi bali bwe bati omuntu w'ensi ekisooka alina mpalaniraako ye tamanya oba mayanja awalana Sewanyana ye kasita manya nti mayanja yayawukanye ne Sewanyana ng'akubirawo obufaananyi ng'amanya abo bayombye era bali ku mbiranye ery'amaanyi oyo sijja mukolera abantu abasinga ekyo bakiyina so abalina kino nti mbadde nkolera oli noono kamukolere be batono kwe kusoomozebwa kwensanze mu myezi gino ena naye mmanyi Katonda nga bwali omwesigwa omwaka bwe gunaggwerako bajja kuba bategedde naye siina tabu bajja kuba bategedde kubanga nze sikyusakyusa bigambo byange yesebo kakati Gomba Boy etuusewa kubanga tujjukira nti wali
olina plan yokubaka abana bosayininga okubeera nabo mugomba boy. Yes sebo. Abaana abobuwala n'abobulenzi. N'abobulenzi. Kyenjagala okutegeeza abantu nti Gomba Boy Music eyina ebiwayi bibiri. Eyina Gomba Boy Music nze mwengwa. Ate eyina ne Gomba Boy Band. Egenda okusafesinga ku Lwokusatu olujja era mwe abali wano mufunye omukisa gw'amaanyi. Olwokusatu olujja ennaku z'omwezi 25. Tugenda kuba ne Gomba Boy Music wali ku Moonlight Montel and Bar. Olwo olunaku Gomba Boy Band lwegenda okusafesinga mu public. Era bannamawulire nammwe mbayise mujje mubeerewo mulabe Gomba Boy Band byekola na butya bweyimba. Eyo section ate endala. Eyo section nno yefaananyirizaako band ezigenda zitalaaga mu amabaala ag'enjawulo nga ziyimbira abantu. Zewandiise night band. Ofeno mu lulimi olw'okuyimba tuziyita gigs. Kati bagenda batabaala abantu. Eyo nno band nze mukama waayo egenda kusafesinga nga 25 May. Era baganda bange mujje mutulabe n'ogwo mukulu muguwa amaanyi. Ng'ate nange eno mu Gomba Boy Music bwenkola ki bwentambula. Ekyankozesezza ekyo olw'okuba nti bali bayimba buli lunaku nsobola okufuna abantu abaagala okuyingira mu Gomba Boy Band mangu. Kyenva ntoolamu abo bempulira nga bamanyi ng'era bali ku mutendera gwe neetaaga. Ate ne mbalinyisa eddala ne mbazaawa ne mbazza eno. But sofa Gomba Boy Music ntambula ne mutabani wange bamuyita Icon. Oyo watabu nnyo. Bwe tutambula sofa. Kati ate n'abagomba Boy Band nabo nja kuba banjulirako olwo. Because namu abakulu b'ebivuga namu n'abayimbi abalala. So nja kubeera nga mbabalaga. Ate n'eyo section nayo tugiwa amaanyi. Mutuyitenga ku mikolo, mutuyitenga amabaala, ate tusobola okutambula. Yes sebo. Okay, Eddy Kenzo alina Eddy Kenzo Festival egenda okutabaala mu bbanga ndoza mu mwezi gwa 11 gwa 12. 11 najude eringa 5. Yeah. Egenda bera no mu Kampala then ate nembifira bagitambuze. Yes sebo. Atukusuubira okubeerayo ba. Musuubire nnyo. Musuubire nnyo manyi bwe nali mba mu big talent nagamba abantu nti omwana takula wali muzadde we. Mwani Eddy Kenzo ye yandera nampa kino kyendiko siyinza kuba mulyaza amaanya bwakola festival nene bweti nesibero omuku kuyo newankubadde nyinza obutayimbira luli we nayimbiranga naye nteekeddwa okuba omukuyo saako n'okutalaaga eyo gye tugenda okutalaaga yonna era tujja kutalaaga ffenna. Yes sebo. Mugundi katuddeko mu Gomba Boy katono mu bandi olinamuko ku bayimbi goga nti ono waalinnya. Abayimbi sinaamu waalinnya. Njagala mbabeere bamazima sinaamu waalinnya gwagamba nti oba ono ye gundi naye kyenkakasa nti bayimbi balungi. Bayimbi balungi mu eyo area yaabwe eyo manyi enyimba za entertainment ey'ekiro ate enjawufu ku zino ze tuyimbira abantu ze mulaba ku TV oba gwe z'okuba ku TV. Wali side eyo tubeera nekye tuyita copyright. Copyright ze nyimba nga bwe nasanga olimba lw'amayanja nenduddamu mu ddoboozi lyange ne balukola live nenduyimba abantu ne lubanyumira. So basically eyo kye tukola kati kyegambe nti bayimbi balungi. Wabula kyengenda okukola nga bwe nze kunyonnyola kubasuumusaamu omanya nti omuwala oli Diana ayimba bulungi gwe jangu tugende mu studio wano naye omuwa identity ye ate tusimbule. Yes sebo. Okay. Yes sebo. Kale atukyali ne Sewa Sewa tugezako okuwayawayamuko ku mboozi emyezi egikunukkiriza mwena ng'avudde mu big talent. Kusomozebwa okuwulidde ebirungi obiwulidde n'ensonga zonna nga bagezako kuzinyonnyola. Bandi zino zirina okusoomoozebwa. Tulabye bandi ennene eziriwo ezimu ku zo tetulina tuziraba. Endala waliwo nezigezako okutandikaawo naye ne bigaana. Nja kubeerera mwerufu bandi ya musajja waffe gye bayita Sauti Band eya Jovan Luzinda yagitandikawo olwa nti badde egezagezaako naye tenaba kufuna kifaananyi oba oli awo omuntu yabadaga nti bandi yamanyi ate nga already yali alina kulinnya okitegeera. Ogenda kukikola otya okulaba nga ekintu kyo kyotandise
kiba n'omusingi omugumu n'abantu bongera okukyagala n'okukyettanira. Ekisooka mu byonna njagala okutegeeza ensonga zino. Bandi ng'eya Mwami Jovan Luzinda yagitandikira ku musingi mulala. Yagitandikira ku musingi nga bw'olaba The New Eagles, nga bw'olaba Golden Band, nga bw'olaba bandi zeze endala nga bw'ojoziraba. Eno eyange oba eyaffe kati efuuse eyammwe nagitandikira ku musingi nga bw'olaba Afrigo Band. Nti ffe tukola entertainment mu bifo ebisanyukirwamu ebyenjawulo ne ku mikolo wooba otuyise. Eyo kyekifuula ey'enjawulo ekisooka. Era mu lunyiriri lwaffe waliwo band endala zojjowulira nga Divine Band, nga Afrigo Band of course njogeddeko. Waliwo band endala zota okusanga mu bifo nga zisanyusa abantu. Eyo ne bayanjawulo ku wano kubanga eno eyaffe eba n'obusobozi almost obuliddeyire nti bwe mujja ne mukoleranga wano n'otusasula enkya tugende wala ng'otusasula enkya tuba tusobola okukola maintenance. Kyokka ate eno mulina kumala kutimba show oba babagule. Njagala oteebereze obuzito Mwami Jovan bw'alina kubanga Mwami Jovan mu kibiina kye yeyeko muki omuyimbi ow'amaanyi. Ekyo kitegeeza agenda kufuna obuzibu oba afunye obuzibu bungi n'okusomozebwa kungi kubanga ye aliko abantu abalala nga 8 ye banoonyeza. Kyokka nze wano bali beenoonyeza ssente zaabwe. Okitegedde? Tebajja mu nsawo yange. Gwe wabateerawo bo beeyigire. Kiringa bw'onaakola captain ogaa nti nkodda akaboda kange buli lunaku mpaayo omutwalo. Eba investment. Naye investment efunirawo yadde ebeeresa kaki katono. Akati ate eno eya Mwami Jovan Luzinda yo investment efuna nnyo naye ate omala teekamu nnyo. Omala kuteekamu nnyo n'okuginoonyeza ennyo. Era okusoomozebwa muganda wange kwali munze nkumanyi ng'omuntu. Naye ye bw'ato yenteekateeka ye gye yakola ki era agisobola. Nange eno eyange enkola ki gisobola nali sigisobola. Okitegedde? Era ndi mumativu nnyo nti at least ne bwe tunaaba tukola ebifo 5 maintenance ejja kuba esoboka bulungi ddala. Era mubasanga abaana nga banyirira nga newaabwe balya nga balyoke. Toyanzege mbadde ne Sewa Sewa mpozi nga n'obubaka bwewali agadde okugamba omuntu atulaba oyogedde ku kyasho onasudde otegeka. Njagala okutegeeza mwenna abandaba nti ng'ennaku z'omwezi 25 tuyina gye twatuumye Gomba Boy Unplugged. Eyo ne beetegeeza ntugenda ku unplugging ekibiina kye bayita Gomba Boy Band. Band eyo ng'egenda kubasanyusanga mu bifo byammwe. Oli waddemu you can feel free to call us. Ne tujja ne tukuyimbire nawe namba z'essimu ngenda ziwa mayanja agenda zibateerako awo. You can feel free to call us ne tujja ne tukuyimbira mu kifo kyo n'otuwaayo akantu tuyita maintenance. Eyo bandi yaffe yammwe kubasanyusanga buli kiro naye nkenyini nja kubaawo ennaku ezinaaba zisobose. Bwe naba sigenze mu show zaffe zino ze mumanyi ze tutambulatambula of course nja kubangawo nyimbe ne bandi eyo because it is part of me. Ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini ogwokutaano tugenda kubeera ku Moonlight Monteland Bar essaawa 2 zennyini ez'akawungeezi. Baganda bange kyembasaba mweyongere okumpagira mweyongere okusaba music yange. Nze mmanyi ndi wa kiravulavu. Nze simba bintu bya babogamu simanyi bino bintu byakwekudde. Nze ndi wa kiravulavu seriously. Mwongere okumpa emirimu ngenda kubayimbira bulungi. Sigenda kubaswaza sijja kuyimba byesittaza. Nja kuyimba ebyo ebigasa ggwe n'abaana bo olwaleero neyo obudde gye bulidda. Neyanze genza Sewa Sewa ow'Egomba. Tutuweza kusukawo awo. Amina Sewa. Bless.